Chenda musanva kasiri sasa tufema mafa radio Simba empologoma enunja edebe nkubuzako ena josinzira kulampozi ngate owuliriza ebiseera bino mu buseera buno mu budde buno obwa ekinyika gobe atenga mpoza akakuba kakedde kuberanga kafuirira mpola mpola bwe katyo awalla netonyera ddala mbitundu newerera ddala netubera naye nga fe tugamante tujja kuberanga tuwegamba nti watu ekuluntaza tujja kuberanga tulukuwa olunaku nga luno olwalero ku dakiika omusanvu ezakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya nze Sula Ssenyongo kubera mpozi ngate nkutuusako programu Wolokoso mu weekend taxi atenga tewerabira nti anko kakalamu ajja kuberanga naye anegattako akaseera akatono nnyo gye bujjaawo nenga tugamba ekintu kimu kyokka kyolina okuberanga okola genda wali eringa otufollowinga ku platforms ez'enjawulo ku Facebook wetuli live femwemwefe tekamu femwemwefe ojja kubanga otufuna bulungi nnyo live ate mpozi osobola ogenda bwebanga programu ene ekuyiseko n'ogenda ku Afcloud ojja kubanga otufuna bulungi nnyo tekamu ekigambo nti www.afcloud.com ojja kubanga otufuna bulungi nnyo ate oba si kyekyo ogende ku YouTube channel zaffe omuli Radio Simba TV omuli Kakalam Times ate n'omuli Bokat TV BOCAT ojja kuba mpozi nga ate otufuna bulungi nnyo olunaku olwalero era saagala kubeera mpozi nga nkulisa kubanga tulina mangi nnyo njagala bakyali mu njubisa jubiseemu atlisi mbeere nga ndi alaali kubanga mbagamba nti wolokoso bayaye bange mungibise mu mamen muyaye yangu otobusa bayaye njababusa singa mwongero lujubisa lutuwe muyaye wafe kale netaga kubadde mzee basekse nawe haji titi bya lutuwe Wolokoso assalamu alaikum haji wafe omubwat wa alaikum salam wa rahmatullahi wa hajati tukole tutya titi bya lutuwe sijjagana naye ndutandikire weya executive haji nawe tutandikirawo ku kinyusi kasita mugamba tutandikire ku kinyusi of course mba ntandikirawo wenyini emboozi y'olwaleero y'amaziga meerere era kwegamba abakyala njagala mufeeyo nnyo muwulirize nnyo na buli omu atumbudde ekizindalo mu area yo beera mpozi nga ate otumbula owulire enkaaba y'abantu ate olaba oba onooyamba kasite kine weeyogerere tumbula mubeere nga mpozi abantu bawulirira ddala Brown Shugar ngono mpozi y'omu ku bakyala b'omugagga w'omu kibuga Sipapa amanyiddwa nga Sipapa Entertainment ng'ate mpozi ono amanyiddwa nnyo mu kumansa ensimbi mu kibuga dakina ye yaludde n'agakaaba agajulujulu ng'ensonga eva ku musajja we Sipapa butamulabirira ng'era woowulirira bino bambi omukyala ono asula mu loogi talina waakusula nga n'ebintu bye yali alina nga ekyobugagga kye landiroodi waabwe yabikwatira mpozi mu nnyumba n'abiwamba ng'agamba nti abanja sente nnyingi nnyo eza renti bw'atyo yakutte akatambi ku mukutu gwa Facebook ng'alaajana n'agamba kikyendiko ng'akaabira ddala agajulujulu njagala weewulirireko olubi bwepsembumela kekaseera mbeeko nekyenjogera kekaseera mbeeko nekyempa abantu babaje kyekyempulira babaje batya mbeera kyentibu okusinga okuddawo omutta ekibisaamu ndi bulungi ng'embeera gye ndi mumbi ngoyeze nkoyo okubeeranga ndi mukunyigirizibwa kwerere nobeeranga ng'oli mukaabi basiga buli ddakiika nobeeranga ng'oli mukubonaabona bumojiimoji nobeeranga oli mukwewo tolina yadde kyokwekoledde mubulamu bwo tolina yadde kyokoledde mubulamu bwo omusajja ayimirira n'agamba bwakoledde ebintu 10 tolina yadde obulamu bw'esseeno essanyu lyofuna gweka gw'omuntu tolina yadde kikyobeeraawo ne weeyagaliramu ng'omuntu naye ng'abalala bali mukweyagalira mu bintu byotobeddemu n'okola buli kimu n'oyonja buli kimu n'oyoza buli kimu buli kikyafu ekivudde ebweru byonna n'obikola naye nga tewali akuyamba bonna baliwo okwesanyusa kusanyusa bantu kusanyusa nsi yonna nga naye ng'obonaabona bumonyimonyi tovangayo kweyadde okwogera ekigambo n'ekimu ekivoola omusajjawo naye nga ye tabeeranga kaawo n'akwenyumirizaamu ye nga tabeeranga kaawo n'agamba nti wali olina ekirungi kye wali omukoledde okusinziira ku Brown Shugar ngono ye mukyala wa Sipapa nakugambye amanyiddwa mu kumansa ensimbi
agamba nti omusajja we asanyusiza nnyo abantu abebbali nga bawaka sente n'okubeera nga yeeragalaga mu bantu naye nga bakyala be tekuliko n'omu alina bizinensi wadde esiika paani era nga omukyala ono ekisinga okumuluma nti ennaku zino omusajja bw'abaayo yakaboozi akekkinye banyumyenyumyemukko abo basanyukemukko amuyita n'amugamba nsanga ku loogiya wali mu kayembe twesanyuseemu Nalalawo ngasanyusa abantu bagwena okusula n'onyawo munoonya nga n'ebintu byange baabikwatira mu nnyumba buli kimu kyasigwako buli kenkola nga konfiiriza mazima gw'oli musajja kyera oli musajja kimulamu bweseeno n'obeerawo nga gwogaba mugabi sente naye nga bwazigabira tekuli yadde asobola okubeerawo ku lulo ng'ababaddewo ku lulo tosobodde bayamba ababaddewo ku lulo beevuma bwevumi nkoye embeera eno kaveeyo njogera abantu bamanye embeera gyempitamu nkoye okwesirisa ogenda kwogera buli kyoyagala ogenda kuteekayo buli kyoyagala naye embeera gyompisizaamu yentuusiza ku kino emyaka gyonna gyemmaze naawe siina yadde kyenyinza ogamba nti kyenyino kyekufugyemu naye ng'ate aba Facebook aba social media bonna ababeera mu socialite abali mu showbiz bali mu kweyagala nga gw'osiiba enjala mu bulamu bwo gwe n'osiiba ebintu by'emmese netuuka n'ebiruma naye nga nosobola kumpangisiza nnyumba oba twawukana mirembe naye nkoye okwegumiza mu bantu nkoye okunooyewo okusula ng'atalina weesula buli lwoba onjagadde n'ompita mu loogi n'eŋŋenda ey'embeera ngikooye nkoye okusanyusa abantu abalala nga nze Shugar tolina kye wali osanyusisaako nga nze Shugar tolina kye wali okozeeko mu bulamu bwange ne ŋŋamba nti kisanyukiddemu siina mubulamu bwange kye nali nsanyukiddemu okugyawo okukaaba amaziga ne ngakabiranga mu kisenge okoledde abantu ebirungi obakoledde buli kirungi kye nali nnoonyamu gwe kyali kimu gwali mukwano ng'ebyo byonna sibifaako byokoledde abalala. Tukyali mu maziga agakukaba nange mpulira gakulukuta ku mutima naye sina kyakola nina okubeera nga neeyongerayo n'olugero luno okusinziira ku mukyalo ono ategeeza n'atugamba nti ne ka vidiyo ke mwalabye akola agamba nti nasimu yeewoze neewole olw'ensonga essimu ye gye yalina landiroodi yagiwamba bwe baali abagoba mu nnyumba yaabwe eri okwali ne studio ebintu byonna landiroodi n'abiwamba mboozi y'amaziga bunsuseeko nti osobola n'okusasulira abalala ennyumba nga nze Shugar siina wensula ng'ebintu byange baabikwatira ku woteeri n'essimu nga neewole okubeerako ku live nga n'essimu nsabe bantu banyambe nkoleko ku live olw'obulumi bwempitamu mazima oli musajja ki gwogenda kuŋŋamba ki ogenda kukola ki mazima okusanyusa ng'abebbali n'osanyusa sitwiti nga ne Bayibuli eyogera nti bw'obanga oyagala okufuna omukisa tandikiranga wakaawo tandikiranga mu baabo tandikiranga ku abo abakubeererawo naye mazima nze toyina okujja ku vidiyo ze wali okoledde era nga nkwebaza naye netewulo n'onkooye nkoye okwanga masiikini nkoye okubeera nga enfuuzi etayinaako kyeri nkoye okubeera nga masiikini mulamu bwange yadde ndi masiikini nti siina maama siina taata ndyawe siina yadde omuntu ku nsi kuno naye nali manyi gwe taata wange gwe maama wange gwe buli kimu kyange naye byonna wabyonoona n'osalawo n'onziika mukama akusabidde ebbanga ddene mukama nsabye nze ne Bayibuli yange yino osobola ogibalaga buli dakiika mbeera mu kusaba musobola ogikebera buli wamu waliwo mmaaka buli wamu waliwo mmaaka buli wamu nsobola obbalaga nga mpandiika n'osaba wano n'osaba wali n'osabira bbawo buli kimu nenkisaba ne Bayibuli netuuka okwonooneka nasigala nga siina yadde omukwano oba munjogerako nti nali wampisambi naye owempisa emyasobola okukuuma mu buliri bbanga lyonna n'atakuwa butwa
Ow'empisemba ow'empisemba asobola okubeererawo ng'akusabira nga kusaalayo kw'oyimiridde. Nakugambe tukyali mu maziga. Omukyala ono Brown Shugar nkugamba nti ye mukyala eyabadde omu ku bakyala ba Sipapa. Agamba era yeeganye ekyokubeera nti mulogo, era agamba mukyala mukkiriza nnyo bambi. Wano n'alaajanira Yesu Kristo n'amugamba, Yesu Kristo mube wafiirira nze saalimu mube wafiirira lwaki tonnunula? Aliko mukama kube yafiirira Mukama. Lwaki zondekerera bwoti? N'omuntu gwe wali ompadde nga taata naye nanvaamu. Omuntu gwe wali ompadde nga maama wange. Gwe wali ompadde nga maama. Nompanga taata. Nompanga buli kimu kyange. Nemanya ndi we gwenfunye. Gwe naabeera naye. Sipapa nkusabira buli lunaku Sipapa terukyangako lunaku nga sikusabidde Bayibuli yange ino yatuuka n'okwonooneka. Nazire mukazi mulogo mbadde nkusabira. Newankubadde byonna bye munanteekako nsobola obikuula kimu ku kimu n'emasomera nga nsabira omwami wange abeere bulungi, naye wabeera obulungi ate wadduka. Bwamala okufuna ssente ye ngadduka. Mazima n'akasimu obusimu akange ke nnina okubeerako ne bakakwatira mu woteeri nga wooli gw'omulamu. Sipapa nga wooli naye ng'oli ku TV ogaba ssente, oli makubo ku sitwiti ogaba ssente, oli buli wamu ogaba ssente, naye nga nze akubeereddewo. Essala kintu kikulu mu bulamu bw'abafumbo. Mu butofu sibangayoko oneganya emirundi mingi nga gye ndyeka nfumba, nenkufumbira n'ojja n'olya, nenkola buli kimu taata. Taata kiki ekyakutuukako munnange? Gwe yali taata wange, gwe yali taata wange gwe mmanyi. Gwe yali taata wange gwe nafuna ne mmanya nti nfunye omuzadde. Nensawo Katonda ne mugamba mukabake wambadde ono n'abeeranga n'ono, naye naawe watuuka n'okyuka. Kale oyinza okwekwasa nti nsobi zange, buli omu aba n'ensobi mu bufumbo, n'ezizo sisobola tandika zoogerako wano kubanga ziswaza. Wempulirira omutima gutandise okukkira ddala mu magulu kubanga siyimiridde bulungi, ekisa kinkutte ddala naye sina nange kyakkola. Gwe wenna omuzira kisaali eyo ng'osobola okujuna omukyalo ono bambi vaayo yambe. Olw'ensonga woowulirira bino abundabunda bubunzibunzi ew'okusula takyayinawo kubanga ne kaloogi mwabadde asula nako bakamugobyemu. Naye munnange bintamye, ntankooyo okubeera nga mbundabunda n'osula eno n'osula eri ng'omusajja wagaba ssente. Tasobola yadde okupangisiza akayumba mw'osobola okubeera. Tasobola yadde okukolera ekyamakulu. Mukebere ne we ba Facebook abantu babagulidde amamotoka aganyabira Brown Shugar tebangamu. Brown Shugar nze nakola kikunsi kuno Mukama. Ye gwe yatonda ayi Mukama Katonda. Sijja kwongera abaana bo baboogerera bikyamu. Olw'okwemulugunya kw'ebitabu naye Mukama nkusabye. Mukama nkusabidde ebbanga ddene. Mukama nsiibye neewaddeyo ku lwange nekuwa omutima kuba namanya nti tokebera mibiri. Mukama okebera myoyo. Nensalawo nenkuwa omwoyo gwange. Nensaba nti oliza omusajja wange. Omusajja wange nze nabambundabunda obungi bungi. N'akakola enjala mazima balina kuyamba buyambi bakuwole nga ng'omusajja wange wooli. Nga gwe taata wange gwe maama wange. Nze atalina maama, nze atalina taata. Mu mazima tewali nkoze bw'oti. Ogabye ssente nempulira ennaku nga nze atalina wakusula ndi wano. Atalina wakusula yeegayirira leero kansulekaawo. Ebintu byange biri eri emmesezi biruma byaggwawo. Ebimu baabiwambawamba dda. Ebimu baabitwalira mu bintu bye baatwalira ku situdiyo. Nze ndisigaza kimbula mu bwensi eno nze masiikindi waabwe. Nkugamba okyali mu Wolokoso wano ku Lubogola Simba
nze Sula Senyonga Haji Titibya omubwati atenga mpozi kakalamu ajja kubanga negattako gye bujja tubere mpozi nga twongera okutambuza ekintu kino nakugambye programu gye tulimu olunaku olwaleero maziga meerere omukyala ono agamba nti mbutuufu agumidde emiggo mingi nnyo naye ng'akuuma bufumbo bwe kyokka ye ng'omwami Sipapa agamba omukyala ono kirabika bamafia be batandise okubeera nga bamuyeekera bakozesa mukyala bamuyeekera bamafia bamulwana Lwaki lwala basira nasijanjaba Lwaki kaba basika bwetu kaba nali kwogereddeko kibi kimusajja gwe bulamu bwange n'emigo gy'okubyenga buli ddakiika tewali yali ategedde nti wankubanga emiggo Jona najisirikiranga nkuba bufumo bwange osobola okudda gyendi osobola okunjagalanga tewenkwagala naye onsasudde bubi nikoyo kuwundawunda natya okusaba obuyambi mu bantu nigamba binaabasaba obuyambi kijja kuswaza omwami wange naye webituuse taata sikyalina munange ekyakukola neetaaga buyambi taata sigenda kubonaabona bwenti sigenda tambula nga nnumba bulombi nze ndi masiikini ne mukama akimanyi siina maama siina taata neyanguza yafandi muto mukama nzateluganga kumbonereza Lwaki nzataddanga ku muntu Lwaki toyimusa amaanyi go ng'alabisibwa gye ndi mukama wagamba olitufuula ekyokulabirako ffe abanaku oyimusa omwavu n'omugyamu ofuufu n'omutuusa n'abalangira nange mukama komyawo ekigambo kyoleka ebisuubizo byo bikole ku bulamu bwange bwabanga sigwenera okubeera naye ate mukama oba wampaani ng'ate oyo gwe wali wandaganga taata nakumamumanya nga sikumbiddwa walala ebisaka siminaako nnyo obuzibu lwa nsonga nze nsuubira okuba nga nsuubira mu bye yabadde ayogera kale nganze abadde naye okumala ebbanga mumulaba ku tv emidde ne mujubisa naye nze nange gamanya nti bamafia naye era tomanya nga bw'omanyi nti vani ya Wolokoso tetuula bwe tutyo twagivuze ne tunoonya ku mukyala oba yali mukyala wa Sipapa mbozi nga y'omu ku baasooka okunoba omukyala nga naye muyimbi amanyiddwa nga Serena Bata ne tumubuuza owaayo ekintu kiri kitya ono naye jjukira emabega wali eri yakolako katambi nga naye agamba nti omusajja yali akoyo okumukoza akagiri ng'amuliisa akakanja nga n'akasimbi takamuwa obwavu bumuttira mu nnyumba kw'otadde ennyonta y'omukwano omukyala ono n'agamba kannobe ŋŋende bw'atyo twamubuuza natugamba mbabuulire ebyabaagalana tosangayo kasooke yeetegereze Radio Simba mwebale tuwagira wano bamuta Serena Bata okuva mu Big Promotion baagala nnyo video ya bikalu byajja komera y'omukwano kakati abantu bawulira akayimba kwe bagamba mukyala ono true story love story kiki tubiyitamu si bakyala bokka abaami gye bali ssebo nga banyikirizibwa abakyala be bafuuka abaami be bafuuka abakyala akayimba kaffe ffenna kakati ensonga endala wakolayo akatambi edda aka vidiyo ng'okaaba abantu ne beebuuza nali njogera neyali omwami wange naye nga womanya amasimu gano agajja alina engeri gye kalinkingamu agenda kekangira ku social media era ebyo byadda byaggwa myaka 3 emabega ati kakati akatambi ako kakwataganye n'akalala akakafuluma aka brown sugar nga naye akaaba enkaaba y'emu nga giwakaaba babiŋŋambye mbadde sindabirabako naye babiŋŋambyeko ng'akaaba ne twebuuza kikyamu kyekiriwo ko ffe katukubireko tugulire waliwo obuzibu buli ku bakyala obuzibu buli ku mwami ebintu byabaagalana munnange tosaayo kikyo oyinza okulaba nga kadda ng'akange kagenda okufuluma nga kamaze emyaka 2 almost emabega so kati tusobola kubaako kyenjogera abaagalana ebyo bibaawo jasya mukubire bukubizi kabikalubi kabamukubira okusinziira ku mukyala ono Serena Bata mbozi asabye mujjawe oba yali mujjawe
agume olw'ensonga ebiseera bye tulimu bikyali bya COVID-19 alindeko okunoba kubanga embeera si nnungi. Era wano bambi yaviirideyo n'asaba gavumenti ekkiriza abawagizi baabwe baddemu at least bakole kasente nti wanaatera ebidongo nga at least balina ababiyingira. Enyo alindeko nawa alindeko nabibaawo obufumbo butyo abantu bayiiza obuyimba obubagumyagumyako. Obulamu obusanze otya amanyi obulamu bw'omuntu tebusi bwangu naddala ng'obadde omanyidde okubeera ng'oli mu ddya buli kimu kijja kimu kifuna naye kati oli wekka obulamu obutambuza otya oli butya? Ndi bulungi nnyo jasi nsaba busabi enembeera eriwo ey'obulwadde bwe abawagizi babakkirize bakole tugenda okudda mu kisaawe abawagizi balina kasente. Nanze sirina buzibu ndi bulungi mukwano. Challenges kizosinza okufuniramu mu mbeera ng'eno? Challenge enfunye nti tetukola n'abawagizi abasinga era nabo tebakola. Kati weesanga nti ffe baba batuganye okukola at least abawagizi baffe nga bakola bwe banatuukira otuta at least abawagizi baffe nga balina kati ku kasente. Neeyanziza nnyabo mpozi okumpayo akapeera kokka munange mpozi n'obubaka eri omukyala Brown Shugar. Brown Sugar bekalubyayo bisuse togeza nnyo bone gy'odda bizibu akomawo mwenda nga bukya gwenno kale eyo twaddukayo. Naye gwe ogamba munaagume naye gwe nga tewaguma. Ati yayinza okuba akomawo ye kale alabika akoma nawo. Tutyo twagivuze ne twetololako ewa mwana mulenzi Chris Evans ng'ono ye dokita w'emitima era nga mpozi obukugu yasooka bulagira ku mwana muwala Rema Namakula bwe yalinga mpozi Eddie Kenza amulumya bw'atyo n'addukirako ewa Evans n'amunyiganyiga emitima n'amuyimbi ne bayimba akayimba kalinda bw'atyo ne Serena Bata bwe yafuna obuzibu bwa Sipapa yaddukira wa Chris Evans n'amunyiga emitima ne bayimba akayimba bikalubye wano bwe twamubuuzizza n'atugamba Brown Shugar ajje ninza okumuwa omulimu ku faamu yange ey'ennyaanya n'abeera nga supervisor. Tukumanyinga gwe anyiga emitima gy'abamenyese era n'okusembayo gwe akasembayo okunyiga omutima gwa mukyala Sipapa Serena ne gutereera bulungi nnyo ne mukola n'akayimba kaakati n'omulala nno naye wuno naye ajje munyige Brown Shugar. Bw'anaaba ntuukiridde musawo Evans olaba nze ninga omanyi omuntu ayaniriza abakonyi bamuyitana Yesu amule omuntu w'amaanyi kati Yesu mujjegendi mwendi mujje mwena abazitoweddwa mujjegendi Brown Shugar je tulabe binaddiira bamasasi ekyo Katonda yaga kasa nange nkola mulimu gwa ggwanga munna kati ye oli ye mutuuseewa kubanga ayeka ye yasetoli embeera egendeetereera bambi ya Serena olaba nti nagenda atereera mpolampola nga bw'omanyira omuntu teyeerabirikika naye agenda ategeera embeera nti nnyangu ategeera nti ebizibu bibaawo mu nsi okitegeera. Eno nno yafuuka ng'ombo mpozi wano kati wano ku Lubogola Simba era ng'omukulu Zanero ne Ali bagyagala nnyo mbwe ekikulu abavubuka temwagala kukola wano nno ne mwana mulenzi Chris Evans yagizeemu n'agamba mbwe ekizibu ekiri ku bawala tebaagala kukola bayiga okukola bajja kusobola okulwanyisa embeera kubaye kati Serena Bata ekintu yakiterereramu ddala bungi n'akituulamu. Brown Shugar naye ajja atereera omutima manyi abawala bwe bagenda ne babeeraawo n'alowooza nti kaakati enkomerero y'ensi etuuse okitegeera bandeseewo leero nfudde baffe ffenna baatulekawo ekyoba olaba ffe tuli mu pozishoni entuufu ey'okubagumya. Kakati Serena Bata gwe obaddeko naye otambuddeko naye obulamu bw'olaba abutambuza atya mu mbeera okubalansinga nti yabaddeko mu bulamu buli obulimu ssente kati eno gyali tayiyaawo nti alina ssente bumukaluubiriza tebumukaluubiriza ate nga yagambanga ne ssente teyazifuna abawala bakole bamutegeere nti balina okukola okubeerawo omuntu kikuyingire wadde oli muwala mulungi kuyingire nti okufuna ssente olina kupaka omusajja bw'akuwa ng'akuwa ngamba alhamdulillah naye bw'aba takuwadde kikuyingire mu bwongo ajja omuwe ku faamu alima ennyaanya oyo kati aba supervisor mwala bwatyo apaasika engumbi
kakati abeera wali kubala nyanya meka ezifulumye ezibonze baziddemu wali bazisootinze batya era ndio ndo omuwa supervisor kadate sena omuwa bwaki alekanawe oyo Serena yagezaako yafuna promoter update ono ye Wolokoso mu weekend taxi kuchenda musanva kasiri sasa tufema mwafa radio Simba Empologoma enunje yedembe tukyakubuza kera nga tukyagerera maso obale kwera mpozi ngate ogitumudde Tusanyi sokulaba Uncle Kakalamu nango okubasanga banywanyi eradde babebi Lutuwe bebe Checho akawa musajja muteeka mu kantu kawowo nga kano omusajja ono alina engeri gya testinga mu testinga atya kawooma kalinga somboose y'ennyama weewaawo oli kukyenda mu musamba kasirisa 3 pemwemwefe radio Simba Empologoma ennungi ey'eddembe bagala batuliriza batulira kukyenda mu bbiri akasirisa emusa ko ne banywanyi batulira ku www.radiosimba.ug twongere okwanirizaako twongere kubuuzaako najese kwate ng'otuwuliriza amaca gonnako oba wakati mu kabeewo kana akageza kwate nga kakunta mu taxi mu supermarket mu butalo obw'enjawulo ene jamuso kwate nga mutuwuliriza ono ye Wolokoso paka saawa 4 ez'amaca gonnako olwaleero akubuuzaako n'okwanirizaako saidi eno natenze Kakalamu the answer Peter answer w'omulembe guno otyo oba bino nange mbitanikirewa naye ndowooza naye kandutandikire wano omuyimbi wa Good Life Dagala Seguya Mayanja aka Wizo Manizo newankubadde batugambanga nnyo ensonga z'abaagala natosangayo kikyo ez'abano munzikirize tuziyingiremu enkya y'olunaku lw'okuna lwa wiiki eno zaali ssaawa nga 4 ez'okumakya nafuna essimu okuva w'omuntu omu nga ntegeezaako nga bw'alina akatambi akakwatiddwa era nga yagalamuko ku busimbi obusaamusaamu okusobola okubate nga akampa era olw'ensonga nti ono ye Wolokoso omunywanyi ono yamaze n'apondoka akatambi n'akampeereza ng'akatambi kampeerezaako kalimu eŋŋumi vaawo mpitewo ng'efubutuka mu maka aga Netherlands agasangibwa emakine mu kizungu era agasulwamu omuyimbi ono Wizo Manizo era kinajjukirwa nti ge gasulwangamu n'omuyimbi Moze Radio ng'atana bakubate ng'atuva mu bulamu bw'ensi eno eŋŋumi eno yabadde wakati wa Wizo nannyini maka Semaka saako ne yali mukyala we amanyiddwa nga Taliya Kasimu Katorogo kinajjukirwa nga eŋŋumi eno vaawo mpitewo tennabalukawo ne mu machi wa naku z'omwezi nga 10 omwaka guno gwe nyininyini mukyala wa Dr. Jose Chameleone amanyiddwa nga Daniel Atim yali yategeerako dda ku ŋŋumi eno ey'omunda eyali enyokera mu maka g'omuyimbi ono mwe nyininyini mami nga Kanyabo Kataliya Wizo nga kayitiriddeko kawutula obutatadde era bwe katyo ne keebuuzaako ku mukyala mukulu ali afumba mu maka g'omukulu wa bbaawe ono amanyiddwa nga Jose Chameleone wakati mu kumwebuuzaako gwe kikoze otya nga bano bakubi ddala era nga Daniela omufumbi ajjudde emirimu n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook oba amalaza mukutu gwe ogwamukwanira wala ogumanyiddwa nga Instagram tatekayo bubaka buno wammanga owamukwano Mama Taliya Katorogo nkumanya oli mukyala mulungi ddala era omuvumu ndieno okusabira era nja kusaasanyizaako nja kuyambako okusaasanyirizaako obubaka buno obw'okuluma ku mukutu gyange egy'enjawulo oyambibwe okusobola okufuna obuvumu obukujja mu buvumbo obuswaza era obukutulugunya bw'olimu obukukosezza mu bwongo saako ne kungulu mu ngeri y'okukubwanga obutatadde era Mama Taliya
ekimpandisiza obubaka buno bakyala banno era bakyala bannange basobola okubatenga abalaba obubaka buno eno bwetadde ku mukutu guno osobola okuyambibwa era osobola okubatenga ofunamu ekyokuyiga mu ngeri y'amagezi ge bayinza okubatenga bakuwa obukozese okusobola okugyamu amaanyi agasobozesa okuleetera okwekkiririzaamu ova mu buvumbu obwo obwafuntula owange nange nzira waka kufuntula wange era ng'asaba bivire ddala mu Uganda nga wizomanizo byayisaamu mukyala we ono Daniela timu yagamba ebigambo bino era bw'atyo omunywanyi ono nassaako omukono nti Daniela Atim mukyala wa Dr. Jose Chameleone. Kale nno ng'omukwasi w'ensonga zino era omutegeevu ddala Taliya yafuna obuvumu n'ava mu maka ga wizomanizo mu ntandikwa y'omwaka guno wabula nga wizomanizo ye yali yakutte dda olujegere era nga yafunye dda n'omukyala omulala amanyiddwa nga Teta Sandra ono kinajjukirwa kino yaliko oba n'abalungi w'e Rwanda mu mwaka gwa 2014. Omusajja wizomanizo ku lunaku lwokuna olwa wiiki eno ku makya ku Maliri bakiraba munywanyi eno omukyala nga wamanyi nti yadde oba ovudde mu maka g'omuntu naye nga yali agabanyeko ekyama n'omuntu omulala. Kale nno ne mukyala Taliya afunamu kakangubanguba n'agamba nti nenedda omusajja ono namuleka bubi kangizireyo okunda bekiki ekiri mu maka gano agenda okutuuka ng'omukulu asajjalata era ng'ali muli eri bw'akyusa ku makya ku Maliri ddala ddala nga Ssebo Wizo ali mu kunyumirwa mukyala mulala. Mukyala Taliya kwe kuva mu mbeera n'akonkona awo n'engumi we yatandikidde nga gy'owulirako mu katambi kano. Okay, just wait for it. Aya kinajjukirwa nti wizomanizo azamanyibwanga omuyimbi eya azaganzaganza abakyala abawerako era mu kimugunyu mu mpolampola awo wabula nga bonna engeri gye bamwawukanamuko kigambibwa mbu bonna amala kubakakkanako n'awutula bali. Kinajjukirwa nti ne mu mwaka gwa 2015 wizomanizo yakakkana ku mukyala wamanyiddwa nga Shamira Tutu Ahmed walinamu n'abaana abawererako obaolyawo n'awutula oli oluvannyuma lw'okumuteebereza nti oba olyawo munywanyi ono oba omukyala ono yali atandise okukwata engalaba ku bakyala abalaza abaami ab'enjawulo mu ngeri y'okuganza ono aganza oli. Wizomanizo bwe yatuukibwako ku nsonga eno okunyonyola ku lwaki akakkana ku bakyala n'awutula atyo mu mwaka gwa 2015 yeegaana. Tuli mu mwaka gwa 2020 akwatibwa mu katambi ng'awutula omukyala amanyiddwa nga Taliya. Wizomanizo okutuukibwako mu nsonga eno ebibyeta byerabira ne kuguna omulundi n'atugamba bw'ati. Engeri gye twafuuka abakabi nze ndi wano wamma ndi mukola alubamu atiza embadde nkola biraasa bikaaka leero ku makya era ndi mukola video essaawas nina ku video shoot essaawas bambi nga bambi mwebale kutya concert bambi zimanyi engeri gye twafuuka abakabi. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi aya wano nno we tudda akadde keka n'atusalako. Omuyimbi Joseph Mayanja aka Dr. Jose Chameleone abanakuba ng'enduulu okumwaniriza mu bibiina ebyenjawulo mwana tumwaba n'akoowa. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde 2019 abayambala ne tunekanekana okugenda ku kifo ekimanyiddwa nga sharing hall ensambya okubaawo ng'abajulizi nga Dr. Jose Chameleone afuuka memba ajjudde oba afune namba 000 65 ey'okumufuulira ddala memba ajjudde mu kibiina kya Democratic Party. Bakira omunywanyi ono kyatubuuseeko era nate okuyitibwa nga tuli kamokya nate nga Jose Chameleone y'omu ajjayo empapula z'obwa road mayor mu kisinde ekirala nye ekya People Power. Manyi weebuuliza nti omunywanyi ono kati weewatuufu waagwa atunyonyolekoko atunyonyole wawatuufu waagwa ko Chameleone twatandika struggle ino oba kaŋŋambe nti bobi
Wayne yatandika struggle eno eyokununula Uganda tukijje mu buyinike tukiddize ffe ng'abantu bwe yatandika struggle eyo abamu ffe twasigala mu mizi kwaffe gye tubeera naye olugendo luno nalutandikira ddala olunaku bwe nakyalira muganda wange Kyagulanyi president sentabule namukyalira esambya oluvannyuma lwa incident yaliwaako mu bigambo ebingi bye yaŋŋamba atusandawo yaŋŋamba mayanja muganda wange tuvudde wala nga tutoba ng'abavubuka essaawa eno tutoberere eggwanga emutole mwekenenye nnyo aŋŋamba saagala obeere mu TTZ abasajja be tutya batutya batya amaanyi ng'abaki ebiseera ebyo yali agenda USA kufuna obujjanjabi nange nali ngenda USA nga nabigenda okwasaganya yansigamu ensigo nangamba nti Kamiliyoni amaanyi gali mu bantu abasajja alina ekigabo kyeyagaa nti abafaana batutya era ffe ffennyini abantu be bakuza essaawa twegatte wamu tulwane tununule ki eggwanga lyaffe bwe nagenda olugendo lwange olwonna nabirowoozaamu nembifumiitiriza nembikubaganyamu neneetegeeza ngenda okuzuula nga nange saawukana nnyo ku muntu nsaawukana nnyo ku bantu abanyigirizibwa ate siri kusaidia muntu banyigiriza ggwanga so nenzikiriza okutambulira wamu nga tutambulira n'amaanyi g'abaki abantu bwe nagenda nsembera mu maaso awo ndoza tujjukira bulungi yagamba nti Kamiliyoni soke tumukole ki tumwekenenye ebikolwa bye banange ebbanga liwezi genda kwenda na mwaka 4.5 abadde bandaba mulaba siinaamu yadde yegeyege era abasuubiza bakwano bange olaba tuzze tuwanise mu kiseera kya people power kitambulira wamu nga tugenda okunula n'ekitogera kuno okwanga lyokka batugenda kunula n'ekibuga kyaffe nakyo kifaananako gebugera byalikoze ki balifaananye era kizise papula zino paka saatino ndi wamu n'ekisiine kya people power era sikirekulira paka ng'eggwanga lyaffe likoze ki mwabadde baneekebejjanduza mulaba nti amaanyi nyongera kukola ki asukali tujja kwongera mu tetunaba nate so nzikiriza nnyo nti amaanyi tulina maanyi nze Kamiliyoni sirwanangako olutalo ne sirugusa aya atalwanangako ne Dr. Jose Kamiliyoni kino oyinza obutakitegeera bulungi kyategeeza naye ba abawutuddwako era babaddekoko mu kyalo naye wana tubakinyumira dde bakinyumya era ne batugamba nti oli muwutuzi mukulu nga naye akasembayo kukitugambako ye producer w'ennyimba mu kibuga Kampala amanyiddwa nga Dig Bawa ngono yakukubira ennyimba omuli Kiboko Fire omuli Baliwa n'endala nnyingi nnyo era nga ye nannyini studio amanyiddwa nga Sabula era nga ye manager w'omuyimbi amanyiddwa nga Nakitende Viola ono yabuze kata naye akuwulirakoko ku ngumi weewunya oluvannyuma lwa muganda we okumutegeezako nti yeri ewunyirya ddala ya Kamiliyoni yabalumbye ku studio yaabwe esangibwa emakindye mu Aluwafu n'awutula muganda we okufaako obufi era oluvannyuma naye tambulira n'agenda kale nno ng'eyasigaddemuko olungubanguba nga Dig Bawa kwekuwulira nga yeekalakaasa mu mbeera bw'eti nkubanyirisire guli kabi nnyo basirika teboogera okubya mwana ku studio kasijagwa kabigo Kamiliyoni olina empisa embi nakola ennyimba ompode senemeka ngode iti ompode senemeka olimalulireko senemeka ngoyoddeko senemeka olikisija kabi nojja osanga oli ku studio osanga alima namakula n'omugamba afulume alima buuza anisoni bali luno kasijagwa kabi nnyo Kamiliyoni olina empisa embi kasijagwa oli kabi nnyo Kamiliyoni olina empisa embi oze wana n'okuba abaana bange kasireko atulina omusango tuguddeko omusango njagala leero omanye nti baagozanyeko ndi zolo njagala onsindikira amajini go gandye gommanyize njagala osindikira amajini go ganzite njagala osindikira amajini go ganzite njagala osindikira amajini njagala osindikira ebijini byo benzite zigwe oli kabi nnyo olina amajini ganonzite yasigaddemu akangubanguba omunywanyi ezawaki omulya yeekalakaasa ganonzite mizwe omanyi Bawa omanje nava gwe Kamiliyoni leero gena kutya omusajja gotamanyira ddiini ye
wotamanyi gwanga lye njalayo okkirize zigwe togenda no mwasiranye kirevo jijangu na ngosiranye kati buladi zabawa ogwolende bikumasirana kati genda weta amajidi go ganzite olikesejje kabi nnyo okubye mwana wange mukubuwadde wanokuba mwana asooka n'ensirika n'okuba wakubiri n'ensirika nikakati nsirike ndi musiru kasejje gwe akabi oyina empisa embi kasejje gwe kamiliyoni oyina empisa embi okubuti omuntu nga oze ku studio producer koledde naye okumulega nti omukuba olimba olina butufuna ku miggo gwe obakuba kunze buladi abakuba kunze zolo mwamutesa obugodi buladi sigoleta ku nsi sigwamfula producer sira ku maama ose ku taatawo nze bawa nze zolo kamiliyoni oyina empisa embi okubuti omuntu omwana ku studio yange buladi kukuddeko omusango olina omusasulira okubya omwana n'emmoloka yange mizigwe kasajja gwa kabi kati njagala leero okkirize ogenda kukkiriza kasajja gwa kabi kati leero ogenda kukkiriza zolo yani ojja ku studio gwe gyenkolera mulimu kamiliyoni mulimu studio ya bawa mulimu ekyuma kyo walempule oba ku microphone bakukunanga mulimu ekyuma kyo okuba otya omuntu n'omukuba n'ebikonde n'afukamira omwana afukamidde nagamba nsonyiwa nagamba sire kyenkoze bunawo ogoba ndu mu studio ngoze ku studio yange taya muntu n'omu abeera mu studio yange wasula keizi sa keizi gwa kabi nze kyamusobola kunsula mizimu busejje muli bubi nnyo aya oluvannyuma lw'okunoonyako ku ki ekitta ababiri bano omuli Dr. Joseph Kamino Sakone producer Digibawa n'ekyaliwo ekituufu ani ayinza kitunnyonnyola ne kimbula okunoonyako kwayogerwako okuwutula baneeno era nga gwe ŋŋambako ye Dr. Joseph Kamino ne bwakubadde nga mu kaseera namufunidde mu kaseera katyamu omunywanyi ono bakiranga aline mzeyi we Dr. Mayanja nga abadde akamwaniriza okugyayo empapula kale ng'essanyu likyabalimu kakala musozi munnange nti olina engeri gyonziruseeko twali tukugoba naye sisobodde funa ka interview kawali naye simanyi oba ajja kutulenga butamuse ate bukukwata bukutwala ebyogamba nti olina omusango kamalize muzeyi wange ndiwange muzeyi kasenyuma kale muzeyi ate nazeemu mufuna kakati nno engeri gye yagamba nti Digibawa sabula Digibawa naye naasabulira ddala bweje nageya wane wange nagamba kadde teza kukola ya eno bits nta afumanga didi obukebe eno bits ba musula teyagwa musudde buli mu producer zebugenda kunsula ameno ozo kunsula mboza akaba mmanyi nabazo kusawano nimboka kibugu fire bona bali bagudde nga wengi silali bali mu esiko mugode baliwa utegede emmotoka jalina olimba zina lukola nafune muki olumuka bali mu mukazi wa ministeri ali ebula gundi Sudan yamu emmuto bamuwampe nga tukoze luyimba kameno wala ntuzizako mu motoka yo dili twajiri mu fenna nga dili jengo Sudan yo ne tukolo luyimba wamba sente mmeka lugalo gani ha emoka ba tali kozake no jefugira okusinziira ku manager wa Dr. Joseph Kamino amanyidwa nga Kaspati Kasule wakati mu kunyumizaako biki ebyabaddewo kwe kuŋŋamba nti ddala ekituufu tekiri nti kamiyoni yakuba omuntu naye ensonga zaabwe zino mpanvu nnyo zeetaaga kuwuliriza na bwegendereza kakala mwagala nnyo ebyonoonese kyensonga lwaki twagaana ebyo byofuzi tugenda gikuwa era ogamba otya muganange mugamba ki mwena bawuliza basimba nsanyusa obawuliza ki ekiri mu kampu eyo tuli bulungi tuli oke ngezezaako okunoonya ku kamiliyoni naye nnemereddwa mumufuna mu ngeri emu ebyendala ensonga emunoonyesaako yeyokulwana saako n'ebigambo ebyavayo mu ntandikwa ya wiiki eno nga biva ewa producer Digibawa akola ennyimba nga tugamba yamukuba sitole ekyentuufu eriwo sitole eyo mpanvu nnyo era mwami Joseph Mayanja amanyiddwa nga Kamiliyoni twasalawo twatuula kubanga ffe tuli kakiiko akalabirira Kamiliyoni okuva ku kyalya paka waali kati ffe abamanaging oba abamu bakiyambi be twasalawo ne tutuula mu bwangu ddala ensonga eyo ng'eguddewo ne tusalawo tugitereeze tumugaana okudda ku kkubo oba okudda ku kkubo kyentegeeza okudda ku kkubo okwennyonnyolako ensonga eyo naye nga munansonyiwa kanjikubemu katini nnyo wadde ye twamugaana naye muli eyo
abaganda bagatosala kwa kawala tunawulya gwa kalenzi Chameleone waliwo omuyimbi munaffe omu yagenda mu studio eyo n'awulira oluyimba lwe olwabaliwa producer bawa yamukuba fine kati oluyimba olwo instrumento sigala mu studio instrumento kye bayita engoma etali mu bigambo sigala mu studio kubanga eriba etterekero kati waliwo ba artist abato bagendayo okujjayo oluyimba olwo bagendayo ne baluyimbiramu ebigambo ebirala nga bawana Museveni baali wango obona baali wango oli mu nsiko kati baagala kujjako naye nga ate kanyuma gini nga ayimbira muri instrumento ya Chameleone yabaliwa Chameleone tabalabye Chameleone teyaliwo kubanga producer yagiwa mu studio eyo kati omuyimbi omu bwawulira nakubira Chameleone n'agamba yangu ojje waliwo abaana bonoona oluyimba lwo wano mu studio kitegeeza omwana oli okuyimba oluyimba olwo aba asasudde producer mu studio muwa obudde n'okumukkiriza ateekemu amaloboozi kubanga producer yekka yaba ayina instrument eyo gye yakola kubanga yagikuba kati Chameleone najja n'abuuza ki ekigenda maaso bagambye wano waliwo abaana abayimbira mu luyimba lwange mu ngoma yange kati producer bawa n'amugamba nedda baadde abaana jasi baadde balina yamukubira essimu yoli omuyimbi omuyimbi si gwe mbagambyeko waliwo sikwa simwogedde erinnya simumanyi kale kubanga kakati ebijja kuleeta mpalana simumanyi mufunzefunze n'amugamba ekiri wano kiri bwekiti kati bwe yatuuka waawo n'agezako okubuuza Bawa n'amugamba ki ekigenda mu maaso ku mbeera eno bweti ne bweti mwami Bawa n'amugamba asinza akikoze naye producer mulala yakikoze n'amuyita bwe yamuyita n'amugamba tubidiriitingemu n'abidiriitinga n'amugamba neetoddanga mu biki kale bonna baasobya kubanga ono yayomba nga gwe bagiridde oluyimba lwe n'oli teyamanya nsobi naye n'atandika okuvuma ate ono nti tonvuma toŋŋambako biki maze obidiriitinga maze okyoba onkuba biki kale weebityo ne bawanyisiganya ng'okuyomba ffenna bwe kikumanyi naye nga tosagwa akawala towulidde gwa kalinzi bwe tudda mu buntu Chameleone yali mutuufu naye ate Luda yali mukyamu okulwana ndimu mudisipulininga kati sawa zino baproducer bangi bali mu inbox bagamba katukola bubi kakoze buli kimu aja osawa wapukaminga abagoba tesanga alima namukola nagamba bijeke ebintu byezempulizo bimbulanga kasajja gwa kabigwe oli kasajja kabinyo owawo Chameleone tosa kuba Lord Mayor n'oliwo fa nkoli mi oli fuka Lord Mayor ngenda ku Chameleone fuka Lord Mayor sekola producing koli mi donna kuwali okweba ku mama namusoge ofuka Lord Mayor kakubyo mwana fenja kuzi oba natonega sina chenkoze wanange sina chenkoze kombo busungu alina busungu abuja mu bikazi bye byabera ndani alina bweta mind nkoza abukasida kali mukwenda Chameleone ize alla bondi interview ekunyaunze Bawa Zola akadde kote kasola tusobesa suka wano kubuzaako enoka management ikawempe Nation Lemon saako ne Honorable Ponsu buga kubuzizaako nyesula agamba atya Ponsu buga Busiro North atubuzaako abali mu Facebook mwena Daddy Brain olugamba otya wali Ken Construction zine mbuza ku timu Saudi Arabia dori ni kichoncho yabakikiridde mugamba mutya ebintu bibadde bikyali bingi naye nga bamanyi obudde Joyce Namata tulina Joshi tulina Kimtrisha banji abali ku Facebook abatugoberera tubagamba mubeere bulungi tetujja kusukka wano mweraba Choka, you guys, get serious. Hakati Wolokoso deyo. Nesawe dako mjikole namwe.